Amyuka omubaka wa president mu district y'Emukono Mike Segawa akutidde abavubuka abawangalira mu bifo eby'enzigotte ebimanyiddwa nga zigeto okwettanira omukisa gavumenti gwe yabateerawo beekulaakulanye. Abantu abo gavumenti yagala ebasomese ebateeketeeke esobole okubavuba mu ebyo ebibasikiriza okumenya amateeka ebaze emirimu gye bagattako okulaba nga bafuuka productive bafuuka abantu abagattako eri community yaffe eri ebyalo byaffe n'ebibuga byaffe. Mike Segawa asinzidde mu kabuga k'e Kalagi ekiri ku luguudo oludda e Kayunga bw'abadde asinkanya abavubuka okwegeyamu ku nteekateeka ya gavumenti gye yabawa okwekulaakulanya nga yabateerawo ensawo mwe basobola okwewola ensimbi ne basobola okukolamu emirimu egibakulaakulanya. Bwatwa obuli mu makkati g'abantu aba bulijjo n'abavubuka abeeyawuddeko ne beeyita nti baggeto oba nti nabo bafuuse bamenyi b'amateeka eyo wansi mu bifo eby'enzigotta gavumenti negamba kati bawe omukono okubasikayo badde eno ku highway balabe basobola okufuna oba okuganyirwa mu programu za gavumenti. President yakamala okuwa buli division ya Kampala wano nga ne Mukono mweri miliyoni 10 abavubuka bazikozesa okwewolangamu bakole emirimu emitonotono ate bazeeyo ne badde abala bafune. Segawa bano abasabye okweggyamu emize omuli okukommonta ebiragalagala n'okwesuwa amagengere wabula beeyambisa omukisa gavumenti gwe yabawa nga batandika emirimu basobole okweggya mu bwavu. Abavubuka ba ghetto nze mbasaba balabe omulanga gwa gavumenti gwe bakubyemu beebaze nti bafunye omukisa babakoleddewo fandi eyaabwe ey'enjawulo eri gye badde batya gye badde babasosola gye badde babasongamu emimwa n'engalo kibeere nga kiriko wansi bafunye omukisa gwe basobola okukuŋŋaana ne baleeta ebirowoozo byabwe bayogere ebibaluma n'engeri gye basobola okubivuunukamu. Omusumba Kefa Peter akolokose gavumenti gy'agamba nti tekoze kimala kusomesa abantu mateeka ng'agamba nti kino kiviiriddeko bangi okutambulira mu bumenyi bw'amateeka. Ensonga ezikwatagana ne ssemateeka ono owa Uganda kyannaku nnyo nti tetumufunye mukisa kumusomesebwa bulungi nga bw'alambikiddwa mu ssemateeka ono. Kati wansanga emirundi egimu nga waliwo okumenya amateeka wano ne wali eri abakuumaddembe eri be batwala kati n'osanga ng'eggwanga lirimu akavuyo. Omukwanaganya w'abavubuka mu ghetto mu bitundu ebya Greater Mukono nga Ssaalongo Dickson Mazinga asabye abavubuka okukoma ku baana abato baleme kweyongera mu zi ghetto n'abasaba n'okukolera wamu n'abakuumaddembe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Abaana bano bave mu ghetto abato. Enteekateeka eno eya gavumenti okutuyambako tekitegeeza nti ate tukoowola bantu bangi kujja mu ghetto. Basabo ne banyama abali mu ghetto tumala bumazi kubanga osanga ne betulinayo nabyo byetukozesa nabyo tebikyatumala. Tetukyagalako namba ndala. Twagala ekyalo kino tumanye nti ono Captain ono Ibula ebbanga lyonna lyavudde mu ghetto bino byonna betuze nga tukola lwaki Ibula afunyemu. Yasekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.